Entegeka ya ppaaka enkadde n'ebigyetoolodde mu kibuga. You are very smart. Weebale nnyo, genda maaso. Mbabuzaako abatulaba ku Soul TV, SPD, thank you so much. Omukyala Jennifer Fulfiga nkubuuzaako mwasuze mutyana mwena abatulaba. Nsooka kusaasira abantu beewaffe, abantu biyita abadde muri ntungamo, ab'okufiirwa aboningaso okufiirwa abantu biitu abafiirira mu accident, na munonga abantu ba Rubare, abantu ba Rushenyi mwena nimbasaasira nekibi munonga nti ngira ngu family zona Ruhanga yongere kuba nabasaasira kandi ali kubagumya. Ffe tuli wano mu Kampala wano ku Old Tax Park waggulu wennyini twagala kubalaga nga back to school weeri egenda mu maaso obubenje obufuusa obubenje naye twagala kulaba entambula eri etya akalipagano kabeera katya abaana b'amasomero bayita batya mu kibuga muno kubanga ebintu bingi ebiri mu kibuga muno omuli obubbi omuli okuba nti motoka zitika nnyo n'ebirala ebyetoolodde ekitundu kino naddala wano mu Kampala. Ensonga lwaki tugambye olunaku olwaleero kasooke tubalageko ekiri wano wendi omuntu amanyi ppaaka enkadde wano mu kibuga Kampala wasinzira okubanga alaba ki ekigenda mu maaso era njagala kusooka nkulageko ku view eya ppaaka enkadde taxi zino nga bwe ziyimiridde ti abantu abagenda mu bitundu ebyenjawulo abamanyi ppaaka enkadde wano osookera wano mu kibuga era nga yeeyo line nga boolaba engeri gye bashepinze mu ppaaka eno edda yabeerangamu ebinnya yabeerangamu amazzi naye saawa zino bw'olaba engeri motoka gye zipaakinzeemu n'engeri ppaaka gyerabikamu obulungi ku luno webazaako ekitongole ekya KCCA ne gavumenti okulaba nti balwanye nnyo okulaba nti ppaaka eno kati saawa zino osobola okuba nga ogiyitamu obulungi ng'oyambadde engatto yo n'otafuna ebisooto n'otafuna ki ng'olutalo olwalimu emyaka nga weena emabega bwe kyali. Saawa zino olabamu akalipagano kakyali katonotono abaana b'amasomero bakyagenda mu maaso n'okuba nga bayitamu naye ekirungi ky'eppaaka nti saawa zino mu kiseera kino eri well organized compared ne bwe byali mu biseera biri ng'olaba onayita wano taxi we bazipaakinga osobola okufuna space abantu ab'ebigere basobola okuba bayita ate n'emmotoka eziba zimaze okutikka zisobola okuba nga zifuna aw'okuyita eziyingira saako n'ezo ezifuluma era nga zeriwere organized bw'otunulira wabweru waayo ne munda nti abantu bonna bazimbawo bulungi abantu balina we bayingirira ate balina naawo we bafulumira bwe kikwatagana ku ntambula y'ebidduka naddala wano mu Kampala wennyini mu Kampala mu masekkati g'ekibuga ebiseera ebisinga tewabeeramu nnyo kalipagano kasaawa zino kabeera ku makubo ago agali ebweru w'ekibuga Kampala ng'ogyeko wano mu tawuni wennyini y'ensonga ki olaba nti wano we tuli motoka zitambula bulungi. Njagala sooka mbale nakinjagala omubuuza nze nakimbuuziza eggulu yes kimwebaza tatubulidde cameraman katumulire alo olabako ku motoka ezigenda mu maaso n'okuba nti ziyingira wano ekibuga wano naddala wano ku Old Tax Park naye era nazo si ze nnyingi ennyo motoka zikyaliko ntonotono ezisinga zibeera ebweru w'ekibuga. Kakati bwe nkutunuliza ku street eno eva wano wansi gye bayita Baton Street ng'ova wali ku ssaawa ya kwini ng'oyambuka oyita wano ku Standard oba ku Mega Standard Supermarket awo nawo olaba nti street eyo yabeerangawo taxi nga ziyimiridde wabweru w'ekkubo naye saawa zino engeri gye bateekako obukulembeze obufuga taxi zino n'ekitongole kya KCCA okwongeramu amaanyi kati tezikyayimirirawo wayimirirawo ntonotono era olaba space eyo yonna weeri n'abantu batambuzawo ebigere space weeri tewakyaliwo nnyo kalipagana k'amaanyi nnyo akabeerangawo nga taxi zitikira abantu wano waggulu nnyo. Kati awo bwensala n'enzira side y'eno ekyemmanga of course mba nkulaga ate side ya taxi ezipaakinze eri wansi nawe engeri gye zirayininzemu obulungi nti wano edda nga taxi okumala okutikka yinza okumala eddakiika nga 20 ng'enoonya ekkubo weeyita okubanga efuluma naye kati bakola arrangement ennungi oluvannyuma lw'okuzimba paaka eno mujjukira ebiseera ebyaliwo emabega nti
waliwo nnyo ku lutalo awo nga balwanira taxi paaka eno nga ne poliisi yabeerangawo nga buli lunaku amasasi gabeera wano naye kati embeera yatereera nti bw'olaba taxi ziri well organized era balekawo amakubo bali nti motoka bwemala okuba nga etikka of course motoka ziba zitambula bulungi. So eyo yembeera gye twagadde okubalagako olunaku olwaleero pozi okujjukiza abazadde nti bw'oba owerekera omwana wo ng'agenda ku ssomero olina okubeera mwegendereza nnyo nti nga bw'otuuka wano wabeerawo abantu ababa beetikirako abantu nti oli ajja n'akugamba leeta nkutikireko ku keesi oba nkutwalireko ku keesi yo oba nkutwalireko ku matresi yo oba nkutwale ku mmotoka olina okubeera omwegendereza osooke omanye muntu kyoyo agenda kubanga ayambako omwana oyo okubanga yeetika keesi kubanga mu Kampala mulimu abagezigezi bangi so oba olina okubanga weegendereza nnyo nti si buli muntu yenna gw'ogamba nti akutwalireko omwana oba ajja kubanga amutuusa ku mmotoka walaga oba ku kifo wagenda okubanga agenda olina okubanga naawe obeerako at least oli bwamwetikirako keesi bwenda naye mutuuke ku mmotoka gyagenda okubanga alinnya okonfaminge ekifo wagenda okubanga ayita ng'agenda. Ekyo kyenyagadde okuwabulako abazadde abagenda amaaso n'okubanga muwerekera abaana n'okukubiriza abavuzi b'ebidduka okubeera nnyo beegendereza kubanga obubenje bufuuse obubenje olw'okuba nti abantu bavuga endiima baagala nnyo batwale abantu babatuuse eri ate bakomeyo basobole okubanga bakima abalala oluviiraawo kyekiviirako n'obubenje okuba nti abantu bavuga endiima nnyo. So tubeere nnyo beegendereza. Mbajjukiza kyagenda amaaso n'okubanga tusaba n'okusiiba era n'olunaku olwaleero waliyo service ku ttaka etukuvu Canaan Land Lwomukaaga tugenda kubeera ne service y'ababodaboda ate Friday kagenda kubeera akasiki ak'olukuŋŋaana lwaffe olwa Independence Night nga 29 tugenda kubeera wali ekololo. Nkoze n'emubiru njagala munzikirize nsobole okubanga mbazaayo mu studio ate mugende mu maaso n'okubanga muweereza eggwanga. Twebaza Solomon Ato for the training. Abaana batraininga bulungi mubiru Sam kamera olaba weebadde ngeri mu kifo kimu naye nga paaka yonna agizoominga ate tekankana ne kamera nungi ne training nayo nungi atulaze ebiri ku ojjukiraga kamera agalinga ekidomola agalinga agadomola galinga bufulo omutwe gwa Bukenya Nelson muntu mukulu noba n'omutwe nga gulinga kamera ziri ezasookawo naye